Erinnya n'eddoboozi Lutamaguzi Emmanuel era nga ensonga ezitwese wano eno ye muyimbi waffe Amos Lovins era nga tugenda kuba nga tusaabulukula oluyimba lwaffe olupya olwa Give Me Love n'okubeera nga tumwanjula eri Uganda mubeere nga mumutegeera nomubeere nga mumuwaniriza olweyo kubanga tukomyewo kati ewaka mubeere nga mumutegeera abadde nga tali mukolera wano eno ng'akolera Matala Mayanja era nga atambula naye kati tumuyina omuyimbi waffe yakomyewo wano eno tugenda kubeera nga mumutegeera bulungi nnyo nebiki byakola osobola okubeera nga omukeberako ne ku social media omutegeere omuyimbi kye tuli mu kusabuukirira n'amaaso gakume ku screen yo otegeere ki kye twogerako wano. Webuddu yes sir. Naye nga muli mutya mwenna bannayuganda, nze Amos Lovins Mr Black ndi musajja muddugavu okuva eri ebuddu. Mwebale kumpagira, mwebale kunjagala ate n'okunkuza obulungi. Yep. Of course erebeera ndongo na brand Amos Lovins. Tetujja kunyumya mbozi za nnyaanya oba what, tujja bategeeza ndongo na ku muyimbi Amos Lovins. Sibadde bbanga sibaako mu camera zammwe. I think this is the first time ndoza lwenzizeeko mu camera za TV. Okwogera ku ndongo yaffe n'endongo empya gye tugenda okutama. Yep. Ekyo obukozi bw'oba obadde ofollowinga naawe okimanyi. Nti bw'oba obadde ofollowinga Amos Lovins ekyo kyokimanyi tutambula nnyo. Olw'ensonga twakiraba nagenda okiraba nga endongo wanene Uganda ebintu bigewinga nnyo international nga twetaaga ogipushingamu tugiteeke ebweru kuba buli kimu kati mukiraba bwe kiri. Endongo etunda nnyo okudda eyo gye tulaga akatale gye kadda kitegeeza nga olina okukola kyonna ekyetaagisa to become the next superstar wa Uganda waddala. Kyobalaba nga tupushinga nga tufuluma nga tudde nti ntambula all over Africa nkola Africa Media Tour kulaba nga ntuuka mu nsi ez'enjawulo ntuusewo endongo nga wano Uganda bwe tutambudde nti kyali wajjala namabikiwa neeri bwe kirina okuba ddala a professional artist mpitirivu kyoba omanya nti nnyingi Tanzania, Congo, Kenya, Rwanda, Ghana, Nigeria, Zanzibar, Zimbabwe nyingi just no kubanga era nkyatambula nkyali ku Africa Media Tour. Yeah. Munnaye embunyisa Oluganda n'ennimi z'ensi ezo zemba ngenzeemu n'Oluzungu kubanga era Oluzungu lwe lufuga ewasigaddewo ekyo naawe kimanyi obyasi. Janjawulo kyekiri mu nsi ezo z'ogenzeemu ekitali mu music industry yawano kyewandilabye okulaba nti nekitereezebwa. Omusajja alina akagambo ke yagamba nti babiwulira bona obibagamba naye nga ekituufu bali professional mu bintu byabwe bakola ddala like okuva mu sound gwe bakola video ze bakola. That's why bw'otunula Amos Lovins talina video ziringanga tugezaako okugoba ekifaananyi ky'abasajja ddala bali. Wano ninako ensi wennalaga ensi wennalaga abayimbi bano ojjana musanga nga taba na program kwebyo byagenda okukola naye eri omusanga nga ali well script nga bamuteekeseteese bulungi nnyo okuva mu buli kimu okitegeera ne wano byakugwawo bimanyi kugwawo bugi ate bw'okyogerako obeera mubi. Kano nze neŋŋaaka neekwatire mu kiyungu nze abaabyekolera byennyini mbeera owaddala oyo tufaanane nga bannaffe twambale uniform emu. Oluyimba Give Me Love. Yep. Walukoledde wani yalukoze era lutegeeza ate era abantu balusuubiremu kiruli ki eri audience e Uganda. Erinnya Amos Lovins nyimba ku love in a positive way or in a negative way naye nga nyimba ku mukwano. Oluyimba lwennyini oluwulira it's Give Me Love mpa omukwano kisinzira gwe bw'oguwulira oba ontegeera. Oluyimba lwawandiikibwa nze Pirate n'omukulu wa Dude Energy Africa that is Drop the Price. Kale lulimu emikono mingi ne lukolebwa sound that is Pirate Sweden ne sound era ne bamukolera Sweden. Yeah, okugezaako okufuna sound oyo omutuufu agwa mu basajja kubanga nze ndabye gye tutambudde tufunye nnyo ebizibu. Otwala oluyimba abantu nga bacomplaininga ku sound waffe owe Uganda kati ze bwe namanya ekizibu nenga nti
ate abayimbi bawaneno oba abantu bawaneno tebabuusa kati nawe tolina buusa olinako okitegeera so that okole ekituufu tebabiwulira ne bwebibagamba tebabiwulira bo bamanyi ekyawe kyebaagala naye waliyo ensi kyeyagala oba ontegedde kyeŋŋamba kubanga kale tujja bakkiriza nti amazima go tegaliyo gwe kyomanyi kyege mazima gwe gwewulira naye waliyo ensi byeyagala nga bye bituufu kwetambulira zennono zaayo ez'ensi kati gwe nga ne bona okuba oluyimba waneno sound w'abasajja bo tebajja muwulira bantuuliddeko waliwo muyimbi munnaffe omu yakola such a kind of statement yali atambuddeko ogende South Africa aba ali mu nnyonyi obwongo ne bumulowoozesa ku sound eyo gwawulidde. How do you feel wogenda ku stage enene kati nga nze zentambuddeko entono n'owulira bakuba sound n'owulira noga butuufu nina okudduka mu studio tukole ate kati waneeno tebabiwulira kyekituufu kyo tebabiwulira naye nga tulina kukola kituufu bwe tuba twagala endongo yaffe egende mu maaso. Experience was good because era abantu basaba some more and more and more. That's why ne this year batuzizaayo n'endala festivals ez'enjawulo zi ongala zani ez'enjawulo zi sauti za busale y'omwaka ogujja okitegeera za nyingi Malawi biki kati olaba olw'okuba nti walina performance ennungi oli muyimbi owaddala kuba tetwekaniikirira we sing tetuli bayimbi bazisidi we sing bw'oleeta microphone ng'oyimba biki we sing bw'oleeta tuyimba ne bw'onoogera mu kadonkamu kwegga tujja kukubirayo twajja kutegeeza bannayuganda nti kubakolera ebyo bye baagala so si kuteekawo byakukaniikirira ffe tetukanika we sing tukola ekyo kye tusinga okumanya that is singing. Zino festivals oyimbako zifuna otya? Era kiri kye nagaye nti kufata kyekirungi okumanya omulimu gwo kubanga tojja kuba mutunzi wa nnyaanya nga tomanyi gye bazisuubula togenda kweggalira mu nnyumba okitegeera ate bw'okola waka omulungi bakunoonya bw'okola waka omulungi okuva ku kye bayita branding bw'oyimba na biki that's how bwe batunoonyeza okutuuka bwe bakunoonya okutuuka gy'otuuse ne kubanga kati ffe bwe baba ogenda gye baba bakuwadde omulimu era gy'ogenda sijaga nti e Uganda baba tebakwagadde naye bwe waba nga wojja ettooke woolina okuddukira ennyo 10 ate okola ebyo obizze ewaka kuba by'okoppa eri kyobalaba mbizzeeka ne mbikola like kyobalaba nga buli nawe onyumirwa okulaba oluyimba lwa Amos nawe onyumirwa omulaba. Bayimbi batono nnyo abatambula ezotambula oba n'abasobola okusindika music student bamasali akasente okajjawa oba olinga loyogi ekisingira ddala obukulu waliwo omuzungu kyagamba kye bayita social capital. Njagala weebuzeemu gwe ali ku kamera oba ali mu TV okirina oba omukwano gwe ogufuna osuula mu suula awo oluusi buli kimu tekiggwa na ssente kubanga singa zaali ssente singa emulaga abantu amagulu tebagawanise ontegedde kyengezaako gamba naye emikwano gikuyamba okutuuka ku ebyo bye wandyagadde kati akasente we kajja akatonotono ontegedde oba kyeŋŋamba kitegeeza bwe weesanga nga weetegese bulungi ne bakyalibo n'otabayiwa bakuyamba okutuuka awo bw'olaga naye kati wano weesanga abamu nga bakozesa bukozesa bannaabwe just n'akasukeeri betwi si bwe tukola ffe mu BME tusika buli kye tulowooza nti onooba kyali waffe okulaba nga tukusembeza gye tuli. Ekyo kyo ekya connection nedda naye kati ng'ani yali agikugabidde naye oli wabazze ne twogerezeganya nze era bansinkanyeeko I talk to them I guide them nti kola bwoti ne bwoti ne bwoti okulaba nga tutuuka mu mbeera eno bweti ne bweti because there are so many people ababuuza. Tukulabyeko Tanzania Safi Coats era obadde mutambula nnyo nabo olina kyojjeyo ekipya Uganda ekigenda okiyambako okuyimba lw'okoze nabo oba just bulidde buli swaga tekyewunyisa nnyo mu muyimbi eyakajja kuba nyiza oba nga mu industry nakagimalamu emyaka 2 oba 2.5 bwe tuba tubala ebyaddala mu ndongo okuba nga odduse mangu nnyo okutuuka ku Wasafi n'odduka n'otuuka mangu olwaleero tugeze oli n'abalala okitegeera abayimbi abanene naabo nezo brands ezo mulabyeko muze muzzemu bayanira kitegeeza oyagala ate oyagaliza ewaka mu kukola ennyo ekyo kikuddusa ogenda oyigga oleeta ewaka kitegeeza bajja kufunamu
because I've been writing for this industry banga ddene okitegeera nga mbakolera nga nkola nga backup emabega nga sinnabagenda commercially kitegeeza industry yange nagiwadde oba ensi yange badde nga ngikolerera ze nnyimba abantu ze bakubiddeko endongo ze sijja kumenya ne babo bo bakimanyi betuzize era baddukira mu busimu ewaffe nti tukoze tutya abamanyi what you can do now leka talent yetu tugiteekeko eri ate tujje era tuleete ne wano yep. Sigenda era zoogera Spice Dani agenda mu Wasafi ngayagala kolabo ya mukulu ne bamuwa Mbosso ani? Ne bamuwa Mbosso ani agenda ye? Spice agenda ngayagala kolabo ya mukulu ne bamuwa Mbosso we kiki exactly ekyakukola mu Wasafi beside from promoting and looking for a big brand muna yateze nno kyali kyanjawulo when they balaba ekyenjawulo munze meaning lwakwanze bansanga nti I have a management but the deal was nga baagala okuteekako n'omukono wano kubanga mmwe bwe mukiraba wano bajja ne bateekako aba Nigeria wano sente ne bateekako biki nga baagala n'omuyimbi bamubasigemulwa kuba basanga ali solid ayagala ensi ye mwana that's why nti neŋŋamba ne tukola bye twali tulina okukola ennyimba biki bingi era bye mujja okulaba nti the deal was like ng'efaanagana ku kyenkunyonnyodde bwe kityo n'ebirala bingi naye ne tugamba katukolemu ebirala bingi era ebikyajja era bye mujja okusuubira ebijja ofokasize ku nsi endala n'olekerera Uganda ng'ate gwe musinje oli mwana w'obudde wano endongo tebagimanyi ate ensi ez'ebweru Tanzania, Rwanda, Kenya endongo bagiwulira wano kiki ekiganda I've been singing olimbyemu weetereeze sibazipu oterere reason being I've been singing here nga nyimba mu Luganda enyimba zange ezisoose zonna nti nga good management BME ezeeteekateeka omuyimbi okuva wali we tutandikidde okujja nti n'omuntu wennakigalala omuntu w'ekyaluliira eri weebukoto oluyimba lwa Amos alulina ziri ze tusookeramu kati bwe ngenda neeyo gye tugenda era naye oziwuliranga nazo zikuba sifokasinze yokka eri but all over wonna tukavaringawo okulaba nga tukola ekyeki ekinyuvu gwe towulira essanyu okulaba nga muyimbi bannaffe banaija bajja ne batujooga wano lwaki ffe tetubajoogamu okitegeera kyabuuzizza kituufu wetutteyo nyeeri naye promotion yawana ekyabulamu ebadde ekyabulamu bw'owuliranga okay ndowooza gyensonga lwaki tutudde wano olwaleero kubanga kwe kuzza ewaka ennyo okukissaamu naye nga babadde balabi badde bakiraba nnyimba zizannya buli wamu tutambula buli wamu tuyimba wano ne wali bwe tuba tusobodde kubanga tetuli bakyetwala nti tugenda okitegeera but I think tugezaako ekyo ekisoboka okulaba nga tukikola era tugenda kukikola Yep. What do you consider releasing system yokuwandikira abaana bagivaako kofukasinge ku bibyo oba nabo kyabawandikira banziriremu ekibuuzo sikitegedde kisoose critics oba protocol kijja okubeera okureleasing ennyimba kuva ku Woman wayiseewo kakavalo paka ku Give Me Love kiky'otunuulira okureleasing ennyimba zo I think the management okusinziira streams kije tufunye okuva mu katale ke tutundiramu kubanga music it's a business tetukola just bya kiyita okitegeera mu lugero tutunuulira streams ze tulina ne tugakatika tutemu space bwet ey'oluyimba tetumala just gateekawo buteesi that's why kwa ngambye okuva ku Gimila okuva ku Woman twata awo ne tuta Woman ne tutawole tutadde then tulieta Give Me Love kitegeeza tubalera space okusinziira kwawo betuwa actually nti bakasitoma baffe oluusi twogera nabo kuba kati ensi yakyuka naawe boogera ne management kakati okusinziira ne balaba streams ne balaba kitegeera bitambula bitya nga era bwolaba mu TV ze mukola ezimu mulaba nti mukoze mutya mubawuliriza abammwe naffe mbayimbi bwe kiri tho simanyi oba bannange oba bo bakimanyi oba kigoberera kibuzo ekirala ebyokuwandikira abembi abalala wabivaako okasee ku career yo ekyabawa akantu ako kasaana obuuza ddala manager akakokuwandiika kubanga nange waliwo byesemanye professional artist oluusi waliwo bw'oba wagoyinga professional
ebimu obihanding over eri bye birina okuba nze omulimu gwange kati kuyimba ebisinga kitegeeza olina okulaba manager o management buuzo bw'oyimba abantu bye baba tebaagadde naye bwe biba nga abantu bye baagadde onoobagamba ki bwe baba bye baagadde abantu kubanga betuyimbira bwe baba bye baagadde kitegeeza ky'oba olaba abantu beeyongeramu amaanyi naffe era oyimba ekyo abantu ky'owulira kye baagala n'ekirala okukuzibwa kikulu okukula n'okukuzibwa byanjawulo kati njagala weddemu weebuze nti wakula wakuzibwa that's why oyingira studio n'okwata microphone y'omusajja n'oyimba gwe by'oba olowooza ekitegeera but tuyina bannyaffe tuyina bakitaffe tuyina baganda baffe basista baffe kati bw'onooyimba ng'ovuula abamu ku abo wekanga nga toli patriotic. Yeah. Abayimbi banno mwe baba complaininga konti mwe abavuye Bulaaya mujja mu industry nterezaamu tetuva Bulaaya tuli bawano just tutambula Bulaaya abayimbi kale abagamba nti mutambula ku nsi oba ku mawanga nti we mugendeyo ne mukuba kasente ne mujja ne mucyankalanya industry emyezi ebiri olumaliriza nga muddayo. I think this is a game